contribution ye mu bulamu bwo ebadde etya mu lugendo lwo lw'ebyobufuzi? Kinajjukirwa nti olugendo lwange olw'ebyobufuzi lubadde luwanvu kuba nti no nazaalibwa mu maka nga ga Democratic Party. Jjajja wange kati alina emyaka 97 naye abadde yenyumiriza mu kuluse mwogerere. Abaana be bakitange nabo nga ba Democratic Party ate nga nange ndi wa Democratic Party. Nkyalidde omugenzi emirundi ng'etaano. Emirundi egyo etaano gye mukyalidde anyumiza emboozi ez'ebintu bye bayiseemu. Ebintu bino bye bayiseemu byonna tewaliiwo kipya opposition kati kyeyitamu kye bataayitamu. Yasibwako, yawaŋŋangukako, yasibwako mu nsi endala n'asibwako e Tanzania eyo. Tewali kyoyinza gamba nti kino kipya ku ebyo bye tuyitamu. Era n'akugamba nti omulimu oba ffe kye tuyita obuweereza buba butume. N'agamba nti ne ba pastoral journey nga father bw'atandikwa obutume bwe, naawe bw'oyingira olutalo lw'ebyobufuzi oba oli mu butume okutuusa obukulembeze obutuufu eri abantu. Era n'akugamba nti tewali muntu ajja kukumanya kirungi kiri mu mutima gwo okujjako ng'obukulembeze okoze eki obufunye. Obulumi bwe bubadde ekintu kimu nti abadde awulira obulamu bugenda naye nga Uganda tefunye chance kufugibwamu mukono gwe abantu okutegeera efuga eri amazima n'obwenkanya bwe libeera oba omukulembeze ow'amazima n'obwenkanya bw'abeera. Ekyo kye kibadde kimuluma ku mutima era nga buli lwojja akugamba nti bino byonna bye muyina bye mulaba eziti ono wa yero oli wa bulu oli wa green ekibalemesezza muganya okwegatta okwejjako ekizibu ekibali mu maaso awo. Ekibali mu maaso kiri ekintu kimu nti mwenna mwagala amasomero, mwenna mwagala amalwaliro, mwenna mwagala enguudo, mwenna mwagala buli kimu, naye ekibalemesezza nti mutaddewo obumulumulu obwa ono wa yero ono wa bulu ono wa green ono wa white. Obumulumulu olwo bwe bubalemesezza okulaba nti mugenda mu maaso. N'agamba kituufu Democratic Party ekkiriza amazima n'obwenkanya, mukkirize n'abalala babeegatteko olw'ebirungi mmwe bye mukoze eki bye muyina. Kyabadde ayita unity in diversity, nti twawukana ebibiina, twawukana amawanga, twawukana buli kimu, naye ffenna twekumeekume tubeere kimu, tulwanise ekizibu ekiriwo. Obukulembeze obwo otumala okulwana obukulembeze obunajja lwe tujja okumanya nti bulungi, naye nga tetwegasse kujjawo obukulembeze buliwo tetujja kumanya kirungi kiri mu bakulembeze balala. Mwe nali sinaba kugenda mu parliament yaŋŋamba nti yali tasuubira nti mukulu sekandi agenda kwesimbawo, era yagamba muganda wange takuze ndaba nga akooye, nga ye awulira nti kaali akadde akamukulu munne okuwummula, naye ate mukulu munne najja mu kalulu n'agamba ekyo tekyali kituufu. Era bwe twamala akalulu konna nga kawedde nzijika twajja wano ne tujja n'awano okumukuliza birthday. Of course ng'olwolumu abeera naawe n'asaaga n'agamba Sebamala amaanyi ogayina, tukulaba mwe bavubuka betukkiririzaamu naye tukyabeetegereza. Kati tukyabeetegereza okulaba oba ddala bwe tubakwasa ekibiina kino olw'okuba abantu bangi nnyo ababadde bagenda nga bakyuka ebibiina, nga yatuuka ekiseera n'agamba kati takyamanya ajja mu maaso ge ngazze lwakuba ekintu ekyo ekya Democratic Party akiina ku mutima oba azze buzzi nga mbega, nga buli ajja mu maaso ge yes amuwa buli kimu kyalina ku mutima, neera nga buli omu amwekengera okulaba nti tamanya ndi kwa ffenna tubadde bapya, tetwakula naye, teyatukuza, ali myaka 9 atusinga emyaka 50, kati tamanyi ono azze kati leero alabye abantu bangi bamuliddemu enkwe, bangi batumye mu bifo ebyenjawulo ne batakola ki ne bajjayo ssente ne bazikozesa, bangi abakoze ebiki byonna bingi ebibadde bimugendako mu mutima. Era abadde alina yes obulumi bwe obw'ebyobufuzi engeri gye butambula, naye ate nga ffe abaana abato ayongera otugumya n'otugamba mumanyi nti ye
bwe munaabeera ekimu ekibali mu maaso kitono nnyo okulaba nti mukiwangula. Honorable Dokita y'omu ku balwanira enfuga ey'ebibiina ebingi nene waafiiridde nga bannabyabufuzi ab'enjuyi zonna different political parties mubadde mugenda gy'ali okwebuuzibwako n'ebirala. Masannyalaze kika ki g'abadde alina towards unity gyeyogerako? Dokita abadde buli kye tuyitamu buli muntu kyayitamu mu kibiina kye abadde yakiyitamu dda. Enkwe nga yaziyitamu, obukambwe bwa Museveni yabulabako, okumuvuganyaako ku bwa pulezidenti yamuvuganya, era ye tasobola kugamba nti yamuwangula, agamba akalulu ke kalimu okubba kungi, era yensonga lwaki yeesonyiwa ebyobufuzi. N'agamba bwe babigenda kutambula bwe biti yali amanyi nti okubba akalulu kagwa mu 1980, era yensonga eyatwala Museveni mu nsiko okulaba nti bawangula. Naye akalulu ka 96 bingi ebyakolebwamu nga abantu babatadde mu busenga obwo bwali obw'ebiveera, ne yeewuunya ate bye balwanirira okulaba nti nno ate byebiriwo. So okukakkanangana ki ekyokuddamu okwesimbawo oba kina kyakoze eki akitadde. N'asalawo akuuma erinnya lye nga talina gwali azaamanyiza, talina gwavumye, talina gwagamba ekintu, naye ng'asaddizeewo okubeera taata waffe ffenna abakkiririza mu bukulembeze. Wadde oli wa NRM ng'ojja n'omwebuuzaako, wadde oli wa FDC oba oli waki ng'ojja, oba oli wa NUP ng'ojja n'okola ki n'omwebuuzaako. Ekizibu kye ng'alaba abavubuka abaliwo kati tetukyalina kye tukola ku opposition, tusirise. Era lumu yagamba nti kati struggle mugitadde ku mitimbagano. Emitimbagano gino tegirina nnyo kye gigenda kukola. N'agamba lumu yambuuza nti emitimbagano girina abantu bameka mu Uganda, bameka abalina essimu za seereza abasobola okutegeera buli kye mugamba, era nga ye akkiririza mu rediyo ng'agamba rediyo etuuka buli wamu, era bw'oba eddoboozi lisobola okutuuka wansi. Rediyo ezo ffe mu biseera byaffe ze zaaliwo, twalina rediyo emu oba bbiri, naye nga obukulembeze bwaffe butuuka, era nga akkiririza mu structures okuba nti muzimba obukulembeze okuviira ddala ku kyalo, ng'obukulembeze obuli mu paalamenti bwogera, obuli ku madistrict ne bwogera, obw'amagombololo obw'emiruka ne ku kyalo, abantu bategeera ensonga egenda mu maaso mu ggwanga. Era ng'agamba mmwe obukulembeze bwammwe mubukwatiridde nnyo mu ngalo, mmwe mwennyini mweyagala okusinga kye muluubirira. Mulina okwewaayo okufiirwa buli kimu, naye okulaba nti nno muggusa ensonga zammwe. Kati omuntu akuwa ebigambo bwe bityo, olw'olumu bangi kuffe tugenze ne mu bululu, abamu ne batuyamu enkwe, abamu ne bakubbako ssente, abamu ne bakola biki, abamu ne bakola biki, nga bw'otuuka mu maaso ge ebyo byonna owulira ng'ebizibu bikoze eki biweddewo, kubanga oba ozzeewo omuntu byonna akoze eki abiyiseemu, era n'aba nga tasosola nti ono mukulu nnyo, bano nze nabatraininga, bano bato, bano biki. Nedda, abadde buli ajja akuwa omukisa okwogera naye, era n'akuwa advisinga, n'akuwa n'ebitabo ebyenjawulo, n'agamba genda osome ku kino, genda osome ku kino, genda osome ku kino, ojja kutegeera kyogendamu na kiki. Nali mubuuza ku bintu ebimu gavumenti eno byekola, lumu n'aŋŋamba nti waliwo kye bayita political ethics. N'agamba under political ethics mwe abantu bo kye balabanga ekikyamu politically kiyinza okuba nga kyekituufu. Toyinza okwesanga nti omuntu akebuvungo kabaddewo oba abantu nga 20 ne battibwa, ffe ku bantu tulaba ekyo kikyamu. Naye n'agamba nti ate oyinza okwesanga ng'ate singa abantu bano tobataddeemu kutya, oluvannyuma ate bandyokyezza buli ki, banditandise mpolampola, ne bookya amapetrol station, ne bookya ebiki, ne bookya biki, kati politically nga kiba kituufu, naye mu k'obuntu nga kiba kikyamu. Naye ng'agamba kisobola okujjawo ekyo kyokka okutereeza political ethics z'eggwanga lino. Political ethics yazigambanga nti obulimba, obunanfuusi, enkwe, okubeera n'emmizi ku bintu ebituufu. N'agamba kigenda okutereeza bino byonna okuba nti nno bikoze eki, nti biteredde, kigenda kubeera kintu kimu, kufuna bukulembeze obulina political ethics entuufu. Abantu gwe bagenda okuzanga ng'omuntu kyakola kiba kituufu, n'olw'ensonga eyo kyekyo. Naye kati political ethics za gavumenti eno eziriwo za kutiisatiisa, za kukola ki okulaba nti nno basigala mu buyinza.
bingi byomuyigirako.